omukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko yayimiriza etambula y'olukale obutaddamu kusaabaza abantu n'ekigendererwa eky'okuziyiza ensaasaana y'akawuka ka coronavirus akali mu kugoya ensi yonna era akasannyalaza kumpi buli mulimu ogukolebwa wansi w'enjuba. Ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga tekyakosa batambuze bokka wabula n'abalwadde abalina okugenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi obutali bumu, nga mu kino abakyala abali embuto, abakadde, abali ku ddagala ly'akawuka ka mukenenya, abali ku ddagala lya kansa ko n'abalina endwadde eza bulijjo bangi bakyasobeddwa eka ne mu kibira ku ngeri gye bagenda okutasaamu obulamu. Embeera eno yeewaliriza bannakisinde ky'ebyobufuzi ki People's Government okwekolamu omulimu ne bafuna emmotoka eziyinza okuyambako okutuusa abalwadde mu malwaliro era batandise okukola omulimu gwabwe olwaleero n'emmotoka 20 ekika kya ambulensi eziweereddwayo abantu ab'enjawulo. Naye twatandise kulaba ngeri ki abalwadde baffe gye batuuka mu ddwaliro kubanga entambula eyawamu tekyaliwo. Oli alinnya matatu, oli alinnya boda, oli ali agenda mu baasi n'agenda mu ddwaliro, ekyo tekikyaliwo. N'olwekyo omukyala bw'aba ayagala kuzaala talina ngeri ki. Era nalabye ebifaananyi ebimu ng'omukyala azaalira ku kkubo wano mu tawuni. Oli bw'aba ng'alina omwana akwatiddwa bulwadde wa asima yeetaaga atuuke mu ddwaliro, atuuka atya? Oli wa diabetes, sukaali alinnye amukubye, akola atya? Owa puleesa bw'aba afunye ekizibu akola atya nga tewali ntambula? Ensonga lwaki twagambye nti ffe twekolemu omulimu ogusobola okutambuza abantu bwe batyo kubatuusa mu malwaliro. Omukulembeze w'ekisinde kino era omusawo omutendeke Dr. Kizza Besigye agamba nti bamaze dda okubangula agoba emmotoka zino ku ngeri gye bagenda okukolamu omulimu gwabwe era buli omu yaweereddwa ebyetaagisa mu kutaasa obulamu. Era nga tulina okufuna ebintu bye bakozesa nga zi masika ezo, ebyokwesiba ku maaso, ebikwatagana n'obulwadde buno kubanga si buli kyoteeka ku maaso nti kiyamba. Waliwo masiki ez'ekika ekiyamba obulwadde bwonna. Waliwo masiki kati nga ze bayita N95. Eyo ye masiki eya standard ekwatagana na kino kye twogerako. Kale nga tulina kusooka tufune masiki ezo, tufune bye bambala mu ngalo, giraavu, tufune sanitizers ezisobola okubanga zijja obulwadde mu mmotoka mwe batambulira. Dr. Besigye asabye gavumenti obutateeka byabufuzi mu nsonga eno wabula ewe bannansi bonna ekyanya okuyambako wali obwetaavu. Wano obadde olaba amakubo nga gaafa, oli n'asituka n'agamba nze kanteekemu esente ezange ekkubo lino ndirongoose. Ne bajja tolina buyinza obulongoose ekkubo. Guno mulimu gwa Ministry of Works. Oli azze kweyambako atereeze ekkubo erimutuuse obuwe naye ne bamusiba okutte ku mulimu gwa Ministry of Works. Kale tukyalina obuzibu bwe butyo. Wabula omwegezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Eby'obufuzi ategeeza nga batagenda kukkiriza mmotoka za Besigye kuyambako balwadde kubatuusa mu malwaliro kubanga teyasoose kubategeezaako ku nteekateeka ze. Ffe kati eyo kampeyini tebanatuwandiikira kutugamba bye baagala okukola, so kati tulina omanya bye balina okukola. So kati ffe twagala kumanya coordination, buli omu ayagala kutuwa support atutuukirire atugambe bino bye njagala okukola, naye ffe kati tetubamanya abo bye bakola. Omuwandiisi w'enkalakkalira minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine Sabiti ewedde yavaayo n'akuba omulanga eri ababaka ba palamenti abalina emmotoka za ambulensi baziweeyo eri minisitule y'ebyobulamu ezikozese mu kiseera kino okutambuza abalwadde oluvannyuma lw'obwetaavu okweyongera ate ng'emmotoka za ambulensi gavumenti erina ntono nnyo. Robert Neswe Kayongo, Bive mu ddiiro lyo.